Spice Diana n'omuyimbi ate Nina Rose munange bekoze ebintu kw'ossa ate ne Lydia Jasmine naye yekoze ebintu bitya. Ngenda kubeera nga munange nga nkutandisa wali Lydia Jasmine munange gwe alaba Jamina TV. Ngenda kusaba video gimpere like wali ate woba ng'omaze okulaba osharinge wali wobeera nga tonnaba subscribinga mugano wange gwe alaba Jamina TV. Jjukira nti wano mbeera ntuuse music and personalities ate mbeera nakikuttemu dda. Kakati ntandise munange n'omuyimbi Lydia Jasmine engeri gy'abadde yeesazeewo munange ekiteeteeyi ekyo. Jjukira nti nno tuli munange mu nnaku nkulu, tuyingira ennaku enkulu ate wali wonna munange gubadde muzigo omwereere omuyimbi Lydia Jasmine engeri gy'abadde yeekolamu ebintu ku mukolo ogumu. Leero munange eyamwambazza era nga bw'olaba hashtag eyo wali awo akantu munange ate we kakoonye ye yamwambazza munange ekiteeteeyi ekyo nga bw'okiraba nga anyumye okukamalako obumazi n'ateekako ate wali ka smile ne gubeera muzigo omwereere. Bw'ati munange ate bwe yalabiseeko eri bafanizi be ate wali wonna nga abassa ate wali omuziki ate wamma ogwa ddala muganda wange gwe alaba Jamina TV. Kakati awo tuvuddewo munange tugenze wali ku Spice Diana, omuyimbi Spice Diana naye yabadde yeesaze munange ate wali ekikumba bitya gubadde muzigo omwereere wali munange era nga eyakikuttemu ko wali nga batulaze wali n'atugamba nti no full outfit awo hashtag ndowooza olaba Lux Fashion Store munange ate ye yamukozeeko ebyo nga woolaba we yabadde yeedesignze bw'atyo muganda wange nga anyumye bambi ate okukamalako obumazi. Ye mwana muwala nno omuyimbi Spice Diana bwe kityo munange ate bwe kyatambudde ku Spice Diana esayidi eyo. Kakati nkutte munange ate wali omuyimbi munange Nina Rose naye nga yeesaze ebikumba bitya. Kano nno munange ate nkakubuulira nti jjukira nti nno tuli mu nnaku nkulu. Kakati nno n'omuyimbi naye Nina Rose naye bambi yabyekoze engeri munange naye gye yabadde ayambaddeko era nga bw'olaba munange nga ayambadde bw'atyo era nga bw'olaba awo hashtag wali Faith kw'ossa na wano Keith Divo Collection wali wonna ye yamutaddemuko wali ate design eza kabi ebikumba nga w'obiraba awo ate n'atemagana okukamalako obumazi muganda wange gwe alaba Jamina TV. Ngenda kusaba video gimpere like subscribe nga webeera nga tonnaba. Ngenda kubeera nga nkomawo ate ne video endala making sure nti nno osubscribinga. Okay, bwenti.